Namungi w'omuntu yeye ku kisaawe Kololo okusabira omwoyo gw'omugenzi gye nalonda Nakayirima eyafa ku lw'omukaaga oluwedde. Bannaddiini okuva mu nzikiriza ez'enjawulo bakwetabyeko era ng'okusaba kuno kukulembeddwamu Archbishop w'ekkanisa ya Uganda, Right Reverend Stanley Ntagali. That we may realize your presence with us and have hope for everlasting life through Jesus Christ our Lord. Amen. Please get seated. Abantu bangi abeesabye mu kutaba kuno era ng'omukungubazi omukulu abadde mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Mu balala abakwetabyeko kubaddeko abakulira ebyokwerinda okuva ebweru w'eggwanga n'abakuno nga bakulembeddwamu Gen. Katumba Wamala, baminisita nga bakulembeddwamu Ssaabaminisita w'eggwanga Dr. Lwakana Lugunda, abakungu okuva kuno n'ebweru w'eggwanga. Wano Right Reverend Stanley Ntagali waategeereza bannabyabufuzi okwewala ebyobufuzi ebyawulayawula mu bantu nga gye nalonda Nakayirima bw'abadde kubanga abadde tasosola wadde okwawulayawula mu bantu ate bulijjo bakole nga bamanyi nti eri akaseera kano ak'okudda eri omutonzi. Avoid the politics of hatred and divisionism. Put God first, as our motto says, for God and my country. And let us continue to respect one another as General Aronda said. Put our country Uganda before our own selfish interests. Ye President Museveni bw'abadde ayogerako eri abakungubazi akukkulumidde ennyo eggwanga lya South Korea gye nalonda gye yali yagenda okugaana okumujjanjaba ate nga yamaze okubategeeza nti tawulira bulungi ekyamuviiriddeko okufiira mu nnyonyi. Aronda complained of dizziness. Said, I'm dizzy. In South Korea, before he entered the plane, he said, I feel dizzy. First, he had stomach problems for 2 nights in the car with Kasenene. And he said, I am feeling dizzy. And they tried to go to a hospital. Now, when they went to hospital, apparently the South Koreans said that they cannot allow somebody to go to hospital who does not have insurance in South Korea. That's nonsense. Namwandu w'omugenzi Linda Alonda olumaliriza okusoma alipoota y'abasawo ku nfa ya bbaawe n'ategeeza nti ebbanga ly'amaze ne baze bulijjo tawulirangako nti Gen. Alonda alina ekirwadde ky'omutima ng'era kyamuweddeko bwe baamutegeezeza ku lw'omukaaga oluwedde nti bbaawe afudde omutima. Farewell, my friend, the love of my life, till we meet again. Gen. Alonda ayogeddwako ng'omuntu eyateeka eggye ly'eggwanga ku mutindo gw'ensi yonna nga kati eggye ly'eggwanga lino likola omulimu gw'amaanyi okukuuma n'okuzza obutebenkevu mu bitundu ebyetoolodde eggwanga. As the CDF, Gen. Alonda worked tirelessly towards the transformation and professionalization of the UPDF by insisting on training and building institutional capacity and infrastructure. Through his contributions, we are now proud of a very strong and professional army today, which is scaling deserts and mountains to bring peace not only in Uganda but within the region. Gen. Alonda agenze okufa nga ye minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga era nga yakola nnyo okulaba nga bannayuganda bafuna ndagamuntu. Bingi byogeddwa ku Gen. Alonda. Olunaku lwa leero omulambo gwe gwakusuzibwa mu maka ge Bbunga n'oluvannyuma gutwalibwe Rukungiri gye gugenda okuziikibwa.